Tamale Mirundi bwe yafa twamanya teri muntu ndoza atamanya kyokka tetwanyega kantu ate tumanyi bulungi bwe tutandikira olw'ebigambo munnaffe oyo byeyogeranga naddala bye yatwogerangako era ekyamazima nali njogera ne bannange wano nga simanyi na kumanya nti oba bwe tuweereza obubaka bunaayanirizibwa nga simanyi okusooka omukyalo oli akola mu Ggombolo nali simanyi nti ye mukyalo wa Tamale Mirundi kyokka ebifaananyi mbirabye mu Bukedde awo mu nnaku zino ze tuyiseemu nti mukyalo no nga nninga gwe mmanyi naye omuntu oba nga sirowooza nti mukyalo wa Tamale Mirundi ayinza okuba nga aweereza kabaka kale nga simanyi okusooka okutegeera ebibakwatako waliwo eyampa akatambi ndowooza minisita ono w'amawulire mu kusaba ebunnamwaya ngamba Tamale Mirundi alina mukulu waafaanana bw'ati okusinziira mwenna mukimanyi ebibadde biwulirwa era neewuunya nnyo nga nti akola eyo mu kibiina ky'amawanga amagatte munnamawulire mutendeke era ekyamazima ekyanzijira nti lwaki ono baamuleka abantu abava mu maka agafaanana bwe gati okweyisa bw'atyo kale natusalawo tusirike busirisi kubanga omuntu bw'afa olina kugumya abantu be mu bigambo ebirungi bw'obanga okaluubiriddwa okubyogerera osirika busirisi ng'ate saagala kujjayo bino ebibadde biyitiŋŋana ne tusirika naye manyi bulungi omuntu ne bw'aba afaanana atya abalala ne baba bamulaba batya abantu be tebalemwa kufuna kyekango na kulumwa ng'afudde kale mbasaasira olw'okufiirwa Joseph Tamale Mirundi nga mwami Ssali mukulu wa Tamale Mirundi bw'ayogedde Tamale Mirundi nze namumanya dda twamuwa mwaganya wano ku CBS ng'era ayogera ne Honorable Betty Nambooze balina program yajjanga ndoza kiro nedda sikkiriza obagaana waliwo programu yajjanga ekiro era ng'omukulu ono bw'ayogedde nze ndowooza nti Tamale Mirundi okumumanya okw'amaanyi kwatandikira ku CBS weewaawo yaliko mu mawulire oba ne mumuno yakola yakatono n'akola olupapula lwa lipoota naye okufuna ettutumu n'erinnya okuvaayo lwa programu zino ku CBS era yayogera ku nsonga za Buganda ez'enjawulo mu budde obwo twalina essuubi tuyinza okuweebwa enfuga ey'okugabana obuyinza eya federo nga tulowooza nti gavumenti eyinza otutuleka kubanga abantu bawano kye baagala kale yajjanga ku leediyo ekiro n'ayogera n'ensonga z'obwakabaka endala nnyingi ate ekyamazima yali amanyi ebintu bingi era ebintu bingi byeyayogerangako ng'abimanyi mu budde obwo nze nali ntuula ku boodi eya CBS era Tamale Mirundi namusisinkana emirundi mingi nnyo nga ne mu ofiisi yange ey'obwalo yajjayo waliwo ne lwe yajja nga nze nkola nga ssenkulu wa CBS Oweekitiibwa Kaaya Kavuma yali taliiwo olw'okuba nali ku boodi ne bandeekawo nga atambuza CBS Tamale Mirundi olumu mba ndi awo nga azze mu ofiisi yansanga eri mu Buland Mike Advocates n'aŋŋamba nti ayagala kumwongera nsako kubanga ebintu byakola ensi yonna ebyagala ne muga nsinza kukwongera nsako kubanga ofiisi eno nkuume naye mukama wange bw'anadda bwe naba muwa alipoota nja kiteekamu era nakikola era ne bamwongeza n'ensako kaakati ndowooza aba gavumenti okumuwa omulimu baamulabira ku CBS era ebyembi bwe yafuuka omwogezi wa pulezidenti n'atutabukira n'atwogerera ebintu bingi nze sifa nnyo ku muntu awakanya enteekateeka ze tuba twanjudde kuba buli omu ebintu abiraba bubwe
oyinza okugamba amazzi tujja ganywa ssaawa 4 omulanga nga nedda tujja ganywa ssaawa 5. Buli muntu aba n'endowooza oyinza okugamba ge mazzi amalungi omwana nti hanze amazzi gali amalala genda banga amalungi ekyo ku bwakyo nze sikifaako. Naye ekizibu ye muntu akonjera, ye muntu alengeza. Waliwo olwo yayogera ku mwannyinaze Tereza Nanziri. Tereza Nanziri Amini yamutta mu 7/6 mu bukambwe obuyitirivu. N'amwogerako ebintu ebibi bingi ebiruma ku mutima ate nga bikyamu. Oba n'ayogera ku Mumbejja n'Abagereka ebintu Ssaabasajja Kabaka n'amuvuma. Waliwo yavuma Ssaabasajja Kabaka ng'ate ava kujjanjabwa. Olwo nawulira ng'ameze n'olutiko. Kale tamala emirundi muto yatukaluubirira nnyo, naye twasalawo obutamwanukula era tewali mulundi nagumu bwe twanwanukula. Akati Abaganda mbaga nti nze mukulu wammwe, mbagamba nze mwana wa Kabaka omukulu mu kifo kyendi nga Katikkiro ate nnwane ne bato bange. Kale saamwanukula, naye mbeebaza okusookera ddala ssebo gwe omukulu w'enju okulaba nti ovuddeyo. Omuntu bw'aba omuntu mulamu bw'asobya yeetonda. Si mmwe mwasobya, mwenna ab'enju Lufaaya, si mmwe mwali mwogera ebigambo ebyo ebibadde ebikaawa nedda. Naye wa mu nju yammwe ate azaala ekibi akola kitakiwongerera. Muganda bw'atyo bw'agamba. Kati nga gwe yasikira kitaawe nkwebaza okutwala obuvunaanyizibwa okujja ekiwa ekifaananyi ekituufu ku nju tamala emirundi mwabadde ava. Ate nga era gwe walujja olwa Ssembuya. Nkitegedde kubanga nange neebuuza era minisita bwe yampa akatambi nemugamba nti omuntu obuvunaanyizibwa bw'ati lwaki ebbanga lyonna tiyayitako wano, lwaki tiyakuba, lwaki tiyamugamba. Naye kati nkitegedde ekizibu ekibadde kikukugira okuvaayo okwaŋŋanga mutoowo olw'ekifo ky'obaddemu mu kitebe ky'amawanga amagatte oba United Nations. Ate era nkitegedde nti obadde ofuba okumuluŋŋamya mu ngeri esoboka, oba omukubira amasimu oba abo baba bamukyazizza ng'omukomako aleme kwogera ebitajja. Bwe nafuna ebbaluwa yo Ssaabasajja Kabaka ne mmutegeeza, kubanga ebyasooka byali bwogerwa nti oyagala kujja, naye ebbaluwa n'etuuka. Ssaabasajja Kabaka ne mmutegeeza nti mujja toba mwagala kujja. Ssaabasajja yaŋŋamba bw'ati, basisinkane owulirize kye bagamba. N'agamba n'okugamba nti okwetonda kikolwa kya buntu bulamu. Ssaabasajja Kabaka bw'atyo bwe yaŋŋamba. Ku lw'Obwakabaka bwa Buganda ne ku lwange okwetonda kwammwe nkukkiriza. Era mbabuulidde Ssaabasajja Kabaka bwe yaŋŋambye. N'olwekyo Ssaabasajja Kabaka okwetonda kwammwe akukkiriza. Era nsaba Katonda bw'aba tamala emirundi abadde akyamubanja olw'ensonga ez'enjawulo omuli n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda, musaba Katonda amusonyiwe amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Ssaabasajja Kabaka wangaala.